Kyendifa Teyerabidde. Nali ku stage e Nakivubo nga waliyo enkuŋŋaana eza campaign oba yali 25 oba 29 simanyi. Kati jjukira Jeno Kayanja yansasulira yanzija mu kyalo yankolera buli kimu omuyimbi we nga nyina okuyimba ku stage kuli kwaliko abayimbi abakabi banva nnungi abo baali we babeererawo simanya baba bamazongo tubaani nange nga ngenze kuyimba nengenda ku stage nga n'afande kwali ku stage abantu ne bangoba ku stage. Ekyo ekintu mu kuyimba kyanuma kikigobya ku stage ddemu amaanyi. Nagenda ku stage nga tebammanyi oluyimba lwe nali njiriza nga lwa byabufuzi nga tebalumanyi naye nga kisaawe kyali kijjudde nga kigasa abantu ab'enjawulo. Stage yaliko abayimbi ab'enjawulo nga tebayimba n'ebyo byabufuzi. Kati nze nengenda ku stage nenyimba ebyobufuzi ate bye batamanyi ate omuyimbi gwe batamanyi ate oba nali era omusiiwuufu byonna byonna baabigatta ne bangoba ku stage nga n'afande waali. Otandika okuyimba bwoti ne batandika okugamba vaayo n'oluyimba terwaggwako okiyita kitono ekyo nenvaayo ng'amaanyi gampeddemu nengenda nenkaaba nemukubira enkeera nemugamba afande nate nsaba likodinga ennyimba ezitali za byabufuzi naye Mukama nanyamba nanzikiririzaamu naŋŋamba kale omanyi neswanta nga namanyira biri bye twayimbanga eri mu kyalo oyimba ku mulamwa manyi nze ngenze kuyimba ku mulamwa abantu bangoba ku stage esisobola lwerabira olowooza oli mu operation weretheculiation bingi nnyo webale nnyo bingi bye twayitamu. Kati waliwo lwe nagenda Masaka okuyimba nga ngenze kuyimba bya bwereere nembeerayo okuyimba ne kutuuka ne batanteekayo olunaku ne luziba ne lutuuka n'okukya nga siyimbye naye nga sina na transport yankomyawo Kampala najjira ku kimotoka ky'amatooke kyewasaba olinnye. Yes. Waliwo twali awe Nakivubo show yali gye bayita Ekiggunda bagita tujja keesa nga ndi ku program bulungi kuba lutaya yali abitegese naye MC nanemesa okuyimba. Nembeerawo ojjukira nakeera ku makya ffe tukeera ku makya ffe tusookawo abasookawo ne biyitawo ne biyitirawo ddala obudde ne buziba enkuba n'etonya n'enkuba ne banzibako n'akasimu kange okitegeera n'okuyimba ne siyimba wakola loosi so ebintu bwe bityo era bannaye tolemesanga aba MC tolemesanga omuntu okuyimba tasobola kwerabira mu bulamu bwe bwonna oba omuntu yenna amanyi kyakola muwe chance akikole. MC omujjukira oyo mumanyi bulungi akyabukola simanyi naye nga mumanyi yalina muyimbi munnange namuteekako ne mu mmotoka yange ne mmuvuga naye nga ye takola nga takyajjukira mu mmotoka yange naye nga yannemesa okuyimba nga tewali na nsonga lwaki annemesa. Anyway ebyo byonna byonna tubiyitamu naye lwakuba nze bwe ndaba ekintu nga kikoze ki nga kinnemye sigwamu maanyi noonya ngeri ndala noonya plan B bwe bakiyita bati ate nensitukira mu maanyi amalala saagala kulemererwa era bwogezaako okunnemesa oba oleesa obuzibu kubanga osobola okumpa n'amagezi amalala ate ge mbadde sirina ndabe nga nkikola ekyo kyokola ki kyobadde onnemesezza onsange nga nkikoze. Stabua we oyagala kwerabawa mu myaka 5 mu myaka 10 ejijja? Njagala kubeera nga oyagala njogera ebirooto byange. Babyogera buli omu aba n'ebiruubirirwa bye kyayagala okubanga atuukako. Njagala kweraba nga ndi wantu awanene awasinga wano nga nnyina abantu bangi bennyambako
nga nsobola ofuula omuntu n'abeera nga nze kati nga nze bwe ngenza okugamba nti Jeno Kayanja Katonda ayisiriza mu ye n'akola ki ne Uncle Felix Kabuye Kawooya n'abalala bonna bonna abanyambako nammwe mwenna mwanyambako kati nange njagala okulaba abantu abafuuse nga nze nga bayitidde mu mikono gyange si nsonga oba bayimbi oba si bayimbi ja ekyo Mukama kye musaba njagala n'okulaba abaana bange nga baakabi kubanga nzisaawe eno nsobola ofuna ekyokulya nyina we neebaka ensi tetugenda gikungula yonna Mukama bye musaba abimpe naye ndi musanyufu mu baana olinamu alabika okutwala ekitone kyo kuba toyogera bigambo biwera 2 nga toyogedde ku baana naye waliwo atutte talenti eyo oba ekitone waliwo agirina naye simwanya obudde okuyimba si mulimu toyagala omanyi ebiseera ebimu batugamba mbw ate mmwe abayimbi temwagala baana bammwe babeere bayimbi kituufu naye bwabeera ayimbye ye ng'akyezuddemu tewali buzibu kuba nange bazadde bange tebayagalako mbeere muyimbi kati nze sibatunuuliza kuyimba njagala ndabe nga balina bye bakola bw'aba alina talenti liringa liggwa tosobola lituulako talenti esobola okusindiikiriza n'oweesanga ng'okikoze nga tomanyi so bwe banaba balina talenti bayitire ebyo babikole naye nga nze si bye ntunuulidde naye nga waliwo be ndaba nga balina talenti abaana bo sofa abafulumye nga bamaze okusoma basomye biki kubanga bwe tubadde twogera oyogedde nnyo ku baana oyagala basome abaana oyagala babeere bulungi olinayo dokita olinayo inginiya olinayo ki abaana bo basomye biki Hasiboni yasooka n'asoma radiographer eyo x-ray scan biki ebyo yamala senior 6 n'akola ekyo then yabadde akola ekibuli kati akola wano kati akola ku Stana Medical Center yazzeeyo n'asoma n'afuna degree mu ebyo byennyini kati agenda kuddayo yamaze guno mwaka first born wange degree kati agenda kuddayo asome medicine okitegeera yes kati amuddako ya inginiya ninga akulengedde nti olinamu inginiya amuddako nifa wange yafumbiddwa ye yasomye business ye administrator wali ku Stana Medical Center amuddako ayagala kubeera computer wizard okitegeera asoma ku Uptake International wali agenda mu IT era gyali era nakati saawa eno akola website era abazaagala banange mubawe emirimu bannaye kati babakube abaana bakoze sciences kati amuddako Salma ye ali mu kusoma busawo yamaze siniyafone muyisizaawo agende buterevu asome kyayagala era abadde akola ku Stana nga bamuwaayo akasente saagala ate kumala mama nnya bugenda osome ate omala ate onoonya omulimu era yazzeeyo ku ssomero kati ate amuddako naye nambuuza Abdu oyagala kubeera kinagamba ayagala kubeera dokita so olina basawo olina inginiya yes ntaagayo nowamateeka era mwagala naye banamujja wayalabbi Mungu mwagalira ddala ngenda kumujja mu bano balala bennyina kuba nyina bangi ne bano abamaze basobola omwe asobola okuddayo n'akola amateeka era nifa namugambye agenda asoma amateeka era kati kwe twavudde mu bino amateeka omuntu yenna asobola ogasoma bagenda gasoma njagala basome buli kimu naye nga bakola weewaawo njagala genda ku katono nnyo ku mikolo egyabaddewo emikolo gyatambudde gitya okutwalizamu kubanga ffe twabalabye nga mukyacyanca ebintu nga bitambula ne gyatambudde bulungi tewali kintu nakimu kyempulira nga tekyansanyudde era neebaza buli muntu eyabadde wano ku lwange mwebale nnyo bassebo ne banyabo mwebalire ddala n'abawagizi bange omwana yasomye n'amala akola ate kati yafumbiddwa ate kati kyekirala kyekiddako kitegeeza ekyo tukigusizza just tulina musabira obulamu bwe butambule bulungi kuba yatandise obulamu luli yabadde nze amuvunaanyizibwako
kati naye notambuza obulamu obuwe abeera omuntu obuvunaanyizibwa ayongerako eggwanga ne famire ye nakyo. So basically ebintu byatambudde bulungi. Byatambudde bulungi. Nebaza Supreme Mufti webale kukkiriza n'ojje wange Father Chibi Lord Mayor Mama Nabbale Ajati Nulumpungu naye ate bwe namenya amanya g'abantu bonna abo wabasitudde obuzibu abayimbi mwenna abantu b'endejje basebo ne bannyabo mwebale kunjagala banneyiba mwenna abawagizi bange famire yange ttiimu yange buli muntu awulira nga ayanja ate nze sina muntu atanjagaliza bwe buzibu bwennyina. Wanaaba olweza simanyi Mukama bwe yakikola ekyo baluyita lweza oba lweza oba bannaaza biki simanyi mama wange yamanyi. Weewaawo bannayuganda abo njagala obalekereyo akagambo tubasiibule Stabua. Bannayuganda okubeebaza mbeebaziza mwebale nnyo basebo ne bannyabo mwebalire ddala kambagambe n'akayimba kange akapya bakayita afumbiddwa. Stabua olwafumbiza omwana n'ofulumya oluyimba oba wali walu mudu zabadde ku ekyo zabadde ku kyakufumbiza anti fe abayimbi tuyimba kye tuwulira muli munda bw'oba oli mu laavu oyimba ku laavu. So wafulumiza oluyimba olupya olugamba nti afumbiddwa lw'abazadde n'abaana baabwe abafumbiddwa. Banange munsanyukireko omwana afumbiddwa nze mpulira amasanyu gandi bubi omwana nga afumbiddwa teyeefumbiza ng'abawala ba luno alese musajja butereevu mbazadde be mama ne taata ne tukoonamwe mikwano n'eŋŋanda ffenna tusiza kimu omukoddomi asimbiddwa ti omwana ng'afumbiddwa mu myaka gy'okufumbirwa mekapu akyakwata ku lususu tamaze siwuuka bukongovule ne bukaddiwa kuyitwa bazirwanako. waliwo abazirwanako afumbiddwa mu myaka n'ebigambo bino bijjawo muli munze munda munaye otuulawo butuuzi n'olowooza n'owandiika naye ati byenjogera si bituufu. Omuntu okufumbirwa nga buno bonna omaze obukuuta buno bonna buddugadde buno okitegeera. Waliwo emyaka emituufu era ngamba abawala mufumbirwe mu myaka emituufu womaze osoma bazaddewo bakuyambi bakuweeredde osomye olina omulimu fumbirwa kubanga osobola okutyamba okufumbirwa naye naabo abasajja bemukwana kye bakukola noonakututte kyalina okolaki ate ng'agenda ku respectinga. So mutwala abasajja bammwe bazadde bammwe temukulembeza kya sente bazikola bukozi mufumbirwe abasajja ab'emyaka gyammwe muleke kubeera after money sente bazikola bukozi. Baagala bankaaga balina emyaka 2 jjukira abo baba n'ebizibu byabwe baba ne bakazi baabwe kyovola oluusi bamaliriza nga tebigenze bulungi wadde ng'ebyobufumbo si byangu neeyanziza nnyo mwami kisa nga tonnagenda taata w'abaana w'omwana ku mikolo tetwamulabye saawulidde bw'omwogerako saawulidde ki ate nga mwagaza ki ye taata nanti ye gyali taata bulungi nnyo naye omwana wange yagenda ku Sande nga 7 ne babawoowa ffe mu Busiraamu taata yagaba ki yagaba omwana twagenda ku Sande ne tukola nnika n'atukkiriza bino byandejja sikusanyukamu omwana wange kumulaga nti abadde mwana mulungi okuva lwe twava mu kyalo n'agumiikiriza embeera yonna kuba mwana omuwala omulungi bameka ate abagenze batyo naye yagumiikiriza buli kimu n'asoma mu bulumi n'amala okusoma n'afuna omulimu n'atuwa okufumbirwa n'agamba ngenda kufumbirwa maama kati nakikoze okumulaga nti ndi musanyufu gy'ali ensonga nayisa abantu wano okumwebaza era namugamba kino nkikoze kukwebaza. Stabua oli mufumbo siri mufumbo kaddemu ng'okalemerako. Stabua oli mufumbo toli mufumbo yosaaki siri mufumbo ate era sinoonya bannoonya bunoonya. Yes omukazi omulungi bamunoonya bunoonya simanyi nsuse. Yes bannoonya kubanga
bajja kunoonya bano abavubuka b'omu Kampala abaagala abakozeemu simanyi kyona ekikulu kyonna kiri nti bannoonya nze sinoonya kubanga ndi mukyala. Weewaawo tweyanzege mukyala Stabua webale byonna byotuwadde olunaku olwaleero. Webale kusiima ssebo. Tujja kufuna omulundi omulala osanga tujje twongere okuwayaamu ne mukyala Stabua Natooro naye ng'omuwulidde emboozi nga bwetambudde okutwaliza wamu. Kambeebaze mwenna abasobodde okubanga mutulaba tujja kubanga tuddingana nate omulundi omulala mubeere bulungi mweraba.